Omuntu mutunuliro gamba naye Dawudi ku myaka 16 ng'ali mu ddungu tewali yamuyigiriza kuba byuma, naye olw'okwagala kwe ku Mukama Bayibuli egamba nti yayiga okukuba enanga nga tewali amuyigiriza ogikuba, n'ayiga okusinza Mukama mu buziba. Mu Zabbuli olaba ebigambo byayogera nga bya buziba byava ku ki? Bayibuli etusomesa negamba nti Dawudi yabikulanga endagaano enkadde kubanga yaliwo ekitabo ky'abamateeka ba Musa nga batambula okubala ebitabo ebyo okuva olubereberye. N'agamba nti Mukama nti twawulira nti mu budde bwa Musa wakola bino wamanga, walaga wa Musa? Dawudi ng'abuuza ekibuuzo ekyo. Kitegeeza nti Dawudi naye yakwata n'alaba n'agamba naye Katonda yatambula mu budde bwa Musa nga tetumulabako, nga yeebuuza. Kati Dawudi naye kati kubanga yakola yayigamu mu bye yasoma, kati naffe tuli kumusomako. Kati naawe walina kubaawo abantu abakutunulira ne bagamba naye omusajja ono, omukazi ono atambula atya ne Katonda? Nange kambeko kyemwigako. Nze ntera kulaba nange osabire omusumba gwenyumirizaamu mu bulamu bwe omuyizeeko ki? Soka ekanisa enene soko ogiveeko, TV zaaliko soko oziveeko. Amina. Naye ye nga ye mu sitole ze omuyizeeko ki? Obuzibu nti tetusobola kugenda kuwongerako Bayibuli kati n'abasoma ne babawandiikako ebyabwe nga babawandiika ku Dawudi. Si bwe kiri? Naye omusumba w'oyo oba omusajja wa Mukama, omukazi wa Mukama oyo atambule ne Katonda n'awangula, gwe sitole ye ogiyizeemu ki? Waliwo omulokole oyo agamba nze banange nasula mu kanisa emyaka 8 naye nvaamu kati ndi musuubuzi, nsuubula Dubai ne China, bizinesi zitambula, nze munange famire yange nze yasooka okuvaayo, abantu baali baavu munange, kati ye omuyizeeko ki? Haleluya. Nze ngenze ne ndaba nti abantu bangi tugoberera abasumba notukopa engeri gye bambalamu, ne tukopa engeri gye boogeramu. Amina. Naye ate ne tutakopa engeri gye balemera ku Mukama ng'embeera eringa etali nnungi. Ekyo tetukikopa. Otegedde mulokole? Kati bw'obanga oyitamu muyaga ate olina okugenda ddala buziba mu Mukama. Bw'oba oyita mu muyaga ate olina okusinza ddala Mukama. Bw'oba oyita mu muyaga ate olina okumuteerako ddala n'ebirowoozo. Gwe oyinza okuba nga tomanyi kubanga nze sibabuulira bingi. Emyezi 5 egiyise nze ndabye abantu be nali ndowooza nti mikwano gyange nga bankolako olutalo lw'otasobola na kukkiriza. Abaganda bakiyita mpalaniraako. Omuntu talina nansonga nnene lwaki akuli bubi, naye akwata esimu n'akubira buli akumanyi. Kino kyabaawo. Akwata esimu n'akubira buli akumanyi n'akukolako akatabo. Okola otya bw'aba yeggula? Ate olumala okukolako akatabo akusindikira ka message, musumba Mukama yeebazibwe. Nze kyekulya mazima. Omuntu akolako akatabo akakyamu n'akwogerako bino ne biri, ate n'addamu n'akusindikira message, mbadde nkuceekingako oli otya? Oluusi n'akubirako n'akasimu okubuuza. Togakwata. Ate omuntu n'akulabisa bubi mu bantu ng'ate akitaddemu amaanyi nno. Ate gwe wali olowooza omuntu ono tuli naye muntu wange. Mbirabyeko emyezi 5-6 egiyise ng'ate ezo obuzibu bwe nnina ndumu olwo nabbi bwe mba neebase mu buliri. Oluusi n'emboozi ezimu nziraba. Amina. Kati okola otya? Oyagala kufuuka nabbi? Onoosobola kuba nabbi mukwano? Oyagala kuba nabbi? Kankubuulire ekisabe nga weerekeramu. Kubanga ojja kwebaka mu buliri, akatabo konna ke bakubako Mukama akakuleetere wali bumbubudu. Ne gundi naye. Naye ate ekyamuli wa mukuti
Mukama Katonda muli wamu mulungi akoze ebirungi ng'ate naye akubako akatabo nga wakalabye mutima gwo. Many are the afflictions of a righteous man, but the Lord sees him through all of them. There must be a decision to say, I will launch deeper. Amina. Oyina okukola ensala olwogamba nze njagala ate nkasifa obutimba bwange eri ewala. Kubanga bw'obuteeka wano kumpi ebikuziyiza bingi. Amina. Gwe omanyi gwe bw'otuuka ku level omutima gwo nga tegukyatabanguka lwa mbeera eriwo. Aleluya. Mu butuufu oba okudde ku Mukama. Ngezaako okuzaamu amaanyi nti oleme okugwamu amaanyi kutuuka ku level nti nze kati bannange sibalina kumanya nze Mukama nfudde ku bantu abantu bazibu. Abo abazibu bennyini Mukama be yakusindika otambule nabo ku nsi. Tewali lutalo omuntu lwayitamu nga tebulimu muntu mulala. Nimbye ente gy'olina waka yali okutaddeko olutalo. Sesula yayo omuntu gamba bannange ente gye nagula eri bubi waka enjogerako bubiri enyolo n'emirimu gyange. Tewali lutalo lwogenda kuyitamu nga terulimu muntu mulala. Siwe kiri kakitegeeza nti omuntu olina okumanya nti omuntu bw'atyo bw'ali ate mwagale nga bw'ali. Nze kankuba akakodyo kange omuntu bw'aba ngolokekeddeko okuyamba omutima gwange okwanguyira okusonyiwa. Omanyi kyenkola? Nzijukirayo akalungi akatono ke yankolera ate nentunulira. Sister Hilda, akalungi ako ke bakukolera ako k'oteeka mu maaso n'ogamba Mukama musajja ono musabira omukisa kuba bambi ndaba wano yankola bulungi wano. Bye nkugamba si bya kituuti mbikola. Waliwo n'abantu beesabira omukisa ne ngamba Mukama ku lw'ekirungi gundi kye yankola kino okijjukira Mukama mbadde nsaba bino byankola bino tobitunuulira. Noonya gulu. Oyinza kubanga munnange oyagala kukubona wano sente nze n'eggulu ndinoonya. Katonda ateekako tests. There is no battle you will ever go through that doesn't involve another human being. And that means the best way to relate with humanity is for you to choose to see the little good they have done in your life and focus on that. And then be determined not to open your mouth to talk any bad thing about this person. Not me. Amina. Nze nkuulira mazima mulokole ne bw'onkubako akatabo akasinga Bayibuli onene. Toyulira akamwa kange nga nkwogera mu kigambo kino. Not me. Era bagamba nti akwogere baba bakulimba. Nze tewonetera olugambo nti kunja ayogere kino. Abadde ayogera kino. Nze nkunyine ngamba bambi. Tulekale munnange ate tunaakola ki? Naye ekigambo kyange nti oyo binyo tosobola kiwulira. Lwaki ngezaako kugamba kino? Abantu bangi balina ebiwundu ku mitima. Si lwakuba balina embuzi waka oba embwa oba enkoko. Mwana wa muntu munne yamukoze bubi. Mbadde njogera n'omusumba mukwano gwange bambi n'angamba nti ninamu obuzinzi bukubuweereza. Ngamba kiki? Wazze omuvubuka tannamala na myezi 3 ku kyaki. Kati yala kuweebuuza gwe walikoze eki kusaba amagezi bati gwe muweereza nga waliwo omukyala amazeewo emyaka mingi ku kyaki. Kati ono omuvubuka aze awambye ebisumuluzo gye batereka ebyuma. Kye yasooka okukola yajja n'akwata ku byuma n'abyokya byonna. Muntegedde? Ng'ate ye naye ayina ebyuma ebibye. Mbwe yaliko muweereza. Ate n'ebyuma ate bisinga n'ebyekanisa eyo. N'asooka n'ayokya ebyekanisa eyo. Sina bukaka nti yakigenderera Mukama ansonyiwe. Oba yali accident simanyi. Kakati ne bamugamba tukyekikozesaako ebyo temubikwatako. Kati waliwo stowa, tugambe nga waliwo stowa y'ekkanisa eno nga mulimu omuweereza omulala ateereka mu piki ye nga Sande tulwekyokulabirako nga ateereka mu piki ye. Kati nze aze mu buto ebyuma bikuddeko gumu biyidde
ate ekisumuluzo kya sitowa gye mutereka piki n'ebirala nkikutte ekitadde mu nsawo nga maze akikulira oyo abadde akikwata tajja kikwatako ate nkigaanira ate oluusi mala ne wiikira ku kyakisize omuntu alina booda ye mu sitowa bakubidde esi bagamba gundi ekisuuzo bagenze nakyo gundi booda ya brother gundi tokwata oze wazze wayiseewo ennaku bbiri ate tewali nakwendenya kati bw'olwayo ne bagamba kufulu eno ndoza tugisale tuteeke ku kufulu endala kufulu yange lwaki mugisaze mumanyiiraani kale sebo katugulire kufulu efaanana ye tugikwe saagala njagala eri ate ne bwe tugula endala ekiso zakikulira kati nkubuuziza gwokola otya oba oli musumba njagalayo ansi naze kwogera naawe njagala kuwulira obuzibu obuli ku mwana w'omuntu gwe tomanyi mwana wa muntu okola otya deewo gwe mukulembeze ekyawandiikibwa kigamba nti bw'obanga n'ensonga ku muganda n'ogezaako okumuyita musoti ng'ensonga n'agaana n'ogezaako okuŋŋanya abakadde b'ekkanisa n'asigala ng'agaanye oyo omunnagwanga y'ani anti oyo okutunyonyola oli kusomesa wano ye muntu atakkiriza kutambula ne baganda be atenenya owulira ye akola ebintu mu nkola ye kitegeeza kandibanga akasaale kawubi nga yajja kunoonya bibye kubanga eriyo omuntu kubanze kunsosera eŋŋamba nti nze bwekibanga kya kufulu mugumikiriza ne mugamba nti njanga zigula buli neekutukanga njaga nti bukufulu nti agaanye mu gisale akoze ki mu gisale ngulengedala nteekawo gundi y'okugula endala naye bw'asigala ng'agambye n'ekisumuluzo kyange temukikwata ate enjagala eri yennyini oyo munnagwanga kyetegeeza tetugenda tawa omulala mukubire mu ngalo njagala kuwulira Hilda wano ali kukolola wano. You can sit if you're weak, you can talk where you're seated. Myaka kumpi akoze byakoze bana balabi batakoze oni yakaja ne baba yasingayo kugenda kitegeeza kusaanyaawo obuweereza ye buli kugwa kukola okusaanyaawo omulala ate nakazino bangi ogamba otya omutume w'emabega kati ebyo kati tolina walala wakutereka bintu ekyaki ati eri open word basobola okujja ne babibba kankubuulire mukwano gwange ansa ze muwadde zonna ntuufu naye kyenjagala olabe nti olina okuba nga oli muntu alaba wala wala omuntu gw'olabanga ye ne bw'olikola otya talitereera amiina kubanga gwe sooka okibalemu wakajja myezi 3 gwe sooka okibalemu mazima myezi 3 waliwo amazeewo emyaka 10 ate gw'oli kubiisana naye ku kisumuluzo olinga ateekawo embeera y'olutalo oluteetaagisa si bwe kiri naye nze nagambye musumba nga prose bw'agambye oli musooke mumuwe tayini musooke mumutunuulire kyandiba oyinza okusanga n'omuntu yeetaaga kusumululwa nze sipapiira kusalira muntu musango nga sinategeera kyabuziba ku bulamu bwe ekyo Mukama yakimpa era naye gye nali mpeereza abantu bwe bayogerangako obubi nnyo nayigira obuweereza nga bunene ne batandika ne bantuuza
Nanti musumba mupyaze otegedde apostle tukubulire oyo omukyalo oyo omuduga oyo muzimu yalemeseze wana abasumba bonna bamusookawo oyo omusajja oyo olaba ate oyo togeza oyo tomulumako oyo kaze neyeteekamu amagezi neŋŋamba entalo z'abalokole ezimagi kaze kyenakola neyeteekayo omwagaanyo okugezaako okutegeera buli omu nga kyali si kye baŋŋambye ku muntu leero twaze kunyumyamu kuba mpulira obwengula buzitozito neŋŋamba kantegeera abantu bano ate nagenda okuzuula omuntu gwe basinga okuŋŋamba nti mubi yasinga okuyimira nange mubuweereza obwo otegedde kyolaba ntera kukugamba weegendereza ebintu by'owulira wano nga tonakakasa mazima nga gwe kubanga sitaani ekyo akikozesa nnyo okutataaganya obuweereza wakajja ku kyalo ky'ekigooba ne bakutukubira akatabo ku musumba Michael ng'ate wenkutuuza wansi naye nemuleeta ataliitogera bwogezi wabikakasa simanyi nkubuulidde basobola okubulira ku mulokole ali ku kyaki wano naddala abantu abaakajja wano ab'ekyalo basobola okutuuza ne bagamba oyo mulokole oyo oyo mukuusa oyo yasinga obubi oyo n'emmere waka agiteeka wansi w'ebuli n'agivikako bulangiti oyo muzimu ate bw'ogenda okumanya omuntu ate ogenda okulaba akuwa akamere tebangamba agiteeka wansi w'ebulangiti sitaani akozeseza nnyo thank you Lord waliwo kyazijjukiza sitaani bw'abanga tasobola kukufuna mu bwenzi tasobola kukufuna mu bibi ebirala byonna ebikwatikako akuba akasaale ak'obutosonyiwa akikola atya abaako bayimusa abamu balokole banno abamu ne baweereza banno okukosa omutima otegedde baziize esaala z'omaaso ga Mukama ne wantunuulidde bw'aba tasobola kufuna walala wonna ng'ayagala kugalawo enkolaganayo ne Katonda kyakola anoonya kasaale ka mutima kubanga ako kangu abantu babakola bamazi mulokole waffe mulungi sisa talina buzibu naye nga mundi eri waliwo omuntu gwe wakyawa nga toyagala namulabako kubanga yalina bye yakukola mu magezi agaliwo agabuliwo amiina mu butuufu ensonga weeziri si bwe kiri naye ate mu magezi g'eggulu eggulu ligamba ekyo wali badde okibuusa amaaso n'osigala ng'ogenda buziba omukama haleluya amakanisa gwolaba naddala amanene galimu entalo bungi lwakuba tetunategeera nti olutalo oluusi lwimuka abantu bajja kuwuuba mulokole gumu omwoyo amiina siganye nti ofuuka kyuma obulumi obuwulira si bwe waawo naye ng'obulumi obuleme okukyusa engeri gy'olowooleza omuntu ono noonyayo kali akalungi ke yakukolera otambuzaako kubanga nze sikiwa nti omuntu wadde akukoze bubi tewaliwo kalungi ke yali akoze akatoonyeza akamwako nze kyekintambuzizza ekyo kimpambuziza nnyo amiina waliwo n'abantu boyina bogenda ku mabibi n'osalira omukisa waliwo famire banyambako mwancaze Kampala nga sibitegeera bulungi kati mutabanyiiwe omu waliwo bwakwata esimu n'anfuma ntegedde naye nze ngamba naye Mukama abantu bano bayimirira nange mbadde nsaba omusajja olwo oba omuvubuka tomuteekako kikolemu muwe omukisa kubanga amazima gali nti bayimirirako nange nga ndi bubi kati bw'ofuna endowooza bwekyo obulokole bukwanguyira tojja kufuna na buzibu mu kanisa tojja kufuna buzibu gwe abantu baleke abantu bwe batyo we bali abantu ba Mukama baveeko bwe batyo we bali era fe abasumba tulina ebizibu bingi nze Michael gwolaba nkudde sente ezali wansi wa miliyoni emu wano Kibooba nga nyamba abantu naye ate mu benyambe baliyo bankubako obutabo engeri gy'omusajja omubi ennyo kati oyinza ogamba nkubuulira ekintu nze kyesikola njagala nkubuulire my life as well as the scriptures haleluya omuntu n'okwata emitwalo 4
talina na 10 n'ogamba ndaba ekizibu kino kiyinza okufuukira genda. Omulala omuntu ayagala kuzaala nga talina na 10 n'ogamba kati gwe pulaani ki? Mutwala bamusabyaka n'ogakwata n'ogawa omusawo n'omwongerako ne10 ery'okutambula. Kati oluvaawo akatabo kakuba gw'osaaga gwe. Kati nze mbasiwadde muntu. Bayibuli egamba nti everything we do we ought to be doing as unto God. Buli kyokola kyonna oba tokolera muntu, kitwale nti oli kukikolera Katonda, kijja kutaasa emmeeme eyo munda eri. Era abasumba ebizibu ebirala bye tulabye kwe kuyimusa abaana. Omuntu n'afuuka ensonga wamutandika nga talina ky'amanyi, n'omusiga mu bingi n'ayimuka. Ate ekiva mu ekyo nti akuteekako akatabo akasinga n'ensawo yange okuba bulafu. Kati bw'okola otya? Jjukira nti omwana ono wakola omulimu gwo. Amiina. Wuuyo afuuse ensonga. Weebaze Mukama olw'omulimu gw'ali mukola. Oba akwogerako birungi oba akuvuma ku TV, tewali buzibu. Kubanga waliwo naye ebirungi byakoledde abalala, Mukama alikuwa omukisa ku ekyo. Ngezaako okutaasa ove mu kibi ky'obutasonyiwa. Kikubye bangi. Abangi bayingire ne Gehenna nga teboogera ennimi. Sitaani akakodyo ako akalina nnyo ajja kukukosa omutima. Akukosa omutima n'agamba kahanga weera ku nsi awo poliisi eno omuliro gujja kutukwata wamu. Hallelujah. Forgive. It's not easy. Sigambye nti kyangu. Actually n'enjiri y'okusonyiwa mbadde zigirina ndowooza waliwo Mukama gwali kunsindika njegere naye. Si kyangu n'akatono. Gusooka obalemu. Ofumbiddwa omusajja emyaka nga muli bato ne mupatikana nga temulina kye mulina. Kati muguze kapuloti muzimbye akayumba. Ate ogenda okuwulira nti ati afunyeyo omulala. Anti gwe tokyawooma bulungi. Olowooza kyangu. Ebintu bwe bityo ebikosa omutima. Agenda n'afunayo omuwala omulala omutu ng'ate omuwala n'akukubira esimu n'akuluma ngeri ebinywa byo bibi tebikyalabika bulungi mu maaso ga bibi. Nze mulina wano. Guma omwoyo. Hallelujah. Basirise kate yomvuddeyo kale Mukama bampera omukisa. Kyagezaako tugamba wano. N'agamba nti Bayibuli egamba nti abantu ne bamunyiganyiga nnyo nga talina bw'atuula, n'ayingira eryato lya Simooni n'abulira enjiri ng'atudde mu lyato lye. Kati olumala olituulamu n'agamba Peetero mu njiri olwokuna nti kati suulayo obutimba okwate ebyennyanja. Simooni n'amugamba muze kuva ssaawa 2 gyo ne ku makya leero tetunakwata wadde ekyennyanja kimu. Naye lwakuba oyogedde nti gwayogedde ngenda kisuulayo ekitimba. N'asuulayo. Bayibuli egamba nti ate n'akwasa ebyennyanja n'obutimba ne bumenyeka. Kubanga ebyennyanja byali bingi nnyo. Ne bayita n'abavubi bannaabwe bajje babayambeko kubanga omunyago gwali munene. Naye mu lugero luno ojjamu ki? Nti newankubadde waliwo embeera eraga nti tekuwa results. Newankubadde nti waliwo enkola eraga nti ne okikoze emirundi mingi tekikola. Osabye Mukama emirundi ekitawera. Osabye Mukama awonye bbaawo, awonye omwana wo. Osabye Mukama akuwa omulimu. Osabye Mukama ebbanga lingi. Kati Bayibuli egamba nti ate tolina kubifaako. Osuula ekitimba ewala. Kyolina okubanga omanyi wano nti olina okubanga ekigambo kya Mukama tekikuba mu kutu. Olina kubanga byayogera obiwulira. Ekitambuziza abamu, nze Michael akubuulira enjiri nkubuulira amazima. Natuukako ekiseera mu bulamu bwange nga noonyeza Mukama nga embeera tekyuka. Ntunuulira bulungi ng'embeera tekyuka. Kati nze kye nasalawo ne ngamba Mukama nkukutteko obuziba, sisobola kwegaana nti toli. Amiina. Sisobola kwewakana nti sikukutteko, awo mba mulimba kubanga nkukutteko nkulabyeko. Kati nze kye ngenda okukola wadde tolina kyonkolera nze katutambule wamu. Naye ntambula ne Mukama nze nga sina na ssaala gye musaba nti nkolera kino. Naye muteekako ebirowoozo. Emmeeme yange neefuna ku mirembe.
natandika okulaba ng'ate ebintu bikyuka mpola mpola, ng'eddoboozi lye weeriri naye ng'ate embeera tekyuka. Eddoboozi lye weeriri olutata akulaga okwolesebwa, oluusi ayogera naawe mu buliwo naye ng'ate embeera tekyuka. Kyaba akwetaaza nti ekitimba kyo kikasuka ewala, tovaamu. Yesu yali akimanyi bulungi nti Simooni Peetero yali agezezaako okuvuba ekiro kiramba nga talina kyakudde, ng'alaba. Naye ate Bayibuli egamba nti oyo Yesu mwennyini ate ali kugamba Simooni, sula y'ekitimba kwate ebyennyanja, ate nasudde emirundi 10 sikutte, ate gwemenya oli kungamba nti ate ensuule, ate kiri emirundi 1000 gye mbadde ensuule, obadde otunula wa obadde okiraba nti neetaaga kyennyanja, oba mbuulira kibiina kikyamu. Okukanyuga ekitimba kyo obuziba, ekyo ojja kuba ng'okikola nga tobivuddeemu, kubanga eddoboozi lya Mukama weeriri. Kati eddoboozi lya Mukama Sitaani ayagala kulijjawo, akukuba akasaale mu mutima. Otunulire ngeri gy'otakutte ekyennyanja wano ku nsi, ng'ate n'eddoboozi lye ligamba kale kati suulayo, tokyalina. Awo omulokole w'atuukira okukona. Haleluya. Kati nze nkubulira ebitutambuziza bino omulokole, ebitulemeza ku Yesu, kubanga eddoboozi lye weeriri, ate embeera enkyamu nazo weeziri. Kati kyakola oluusi akuwaayo ka breakthrough akatono okukuzzaamu amaanyi. Amiina. Agenda n'osaba n'akolako ekyo ngamba, Mukama ky'ogamba wooli ate n'okukola omuntu obwo. Naze kwogeramu naawe ekikwatagana obulokole. Ate n'ekiseera kye tulimu ng'obuweereza ataaka nnyingi nnyo, tosobola nazibala. Ebyoto aisobaya bingi nnyo. Lwakuba gwe nkugambye olina omukisa tolaba buziba, olina okumukisa kubanga ebimu tobiraba. Haleluya. Kati akabonero akamu akalaga nti waliwo ebyoto ebimuse mu bulamu, akabonero akasinga okulaga, nga bwe nakugambye, Sitaani takozesa nte, takozesa mbuzi. Akabonero akalaga nti ebyoto bigolokeddeko be bantu b'obadde ng'olowooza babo ate ne bakuteekako olutalo. Ayinza okuba mukyalawo, ayinza okuba bbaawo, n'akuteekako olutalo. Omuntu gwe wali okoze obulungi n'akuteekako olutalo, obuzibu si muntu oyo, ekyoto kiba kiyimuze. Nze bwe ndabira buli bwe ndaba akavuyo kazze, onansonja eno, onansonja eno, oluusi ne bakasitoma abamu ne baganda n'okusasula, okitegeera ne ndya waliwo ekyoto ekiyimuze. Bwe bubonero. Katonda abakutigomya abalaba bulungi. Ye Katonda mwenye n'agamba Nabbi Samwiri, genda oyiwa amafuta ku Dawudi njagala kufuula kabaka. Ng'ate Katonda akimanyi wakyaliwo Sawulo kabaka. Okitegeera ekintu ekyo? Ng'akimanyi bulungi nti Sawulo bw'anaakimanya nti amafuta gali ku Dawudi ajja mulwanyisa. Ne Nabbi Samwiri mwenyewe n'agamba Mukama, kabaka bw'akiwulira nti ngenze mu famire ya Jesse okuteeka amafuta ku mutabani tanzite. Mukama n'amuwa amagezi obuuziza bulungi. Kati kyokola, kwata ente enduusi ogende ng'agenze okukola saddaaka, naye nze nga kyenkutumye kuyiwa amafuta ku kabaka omupya. Awo ojjamu ki? Mukama ne bw'aba alina kyakugambye oddamu n'obuuza. Ze enkola ze tulina oziyiga. Natandise nga nkugamba, funayo omuntu mu Bayibuli otunuulire obulamu bwe, oteekewo n'obubwo, utandike okumukopa. Y'ensonga lwaki tulina ebyawandiikibwa. Mulokole yiga. Ebintu bino bizibuzibu, Sister Fiona, oyizeemu mwana wange. Ebintu bwe bityo bwe biba. Asobola okukiika neiba n'akufuukira ensonga. Nze mbirabyeko. Twalina ennyumba somewhere. Ne twagala okuteekawo ekikomera. Jjukira ekikomera mulina okuleetera ssente mwembi, si bwe kiri.
naye nga toli naye batalina sente tugamba tetujja kizimba omanyi twazimba ekikomera n'agamba kikijeewo awo timugamba naye gwe wasirwa lutya oli akuzimbidde ekikomera olutalo ne lunyooka kati bwe nagenda ne ngamba kale ne batusasula emitwalo 5 olw'okumuzimbira ekikomera tetuzimuwa gwe wategedde life gwe sitaani atuula mu muntu ogezaako okuteekako ebiwundu ku mutima esaala ze mu maaso ga Mukama ziziyizibwe. Omwaka guno nze nakola ensalawo ne ngamba sijja kukkiriza muntu kuntwala bugenda. Ojja kugendayo wekka, tojja kuntwalayo. Amina. Sijja kukkiriza muntu kulemesa okubotola kwange. Sijja kukkiriza muntu okukendeeza Mukama obuziba bwe yali tuttemu mu mafuta. Nze lwakuba nzirulidde ono eyakola akantu simanyi ali kunjogerako bino gweyogera tewali buzibu. Naye nze ngenda mu maaso ekitimba kyange nkisuula wala. Nze njagala kusoomooza. Oba olowooza ebbanga lyemaze wano kubanga omwaka ogusooka COVID tetwabulira kiti. Omwaka ogwokubiri emyaka 2 egyasooka bwe najja wano kitegeera. Kati nze mbala emyaka 2.3 eziri full. Amina. Full years yembulidde njiri wano myaka 3. Njagala kusoomooza. Oba olowooza byenzize nga nkugamba nti ndi ku mboozi tunulira obulamu bwange. Ekiseera kijja kutuuka lumu ojja kulaba n'ogamba omusajja oyo mu butuufu nali mumanyi oyo omulaba oyo gwolaba oyo mumanyi oyo twaliko naye era mu butuufu yalemerako yatugambanga okulemerako oyo. Njagala kino kigende Katambi nti omusajja oyo yabitugambanga ngezaako okubuulira nti ennono za Mukama tezikyuka. Kyakoledde omuntu ono asobola kikolera eikopaseti kabaya. Yes. Waliwo omuntu ono mbadde njogera kino n'olowooza mu mmeeme eyo n'ojjukiramu n'oyogera mu mmeeme eyo n'ogamba naye Mukama byondaze nga binenenze kweri nebituukako. Amina. Ebyo byennyini bye ndikwogerako ojja bituukako. Kasita osigala nga olemeddeko.